mala obulamu bwe yeyongerenga okunywererako n'okukkiriza era n'okutambula naawe ate n'okuweereza. Tusabe bitono naye bingi obimanyi bye twagala ne bye twetaaga eby'omubiri n'eby'omwoyo. Kkiriza byonna bituukirizibwe olw'okwesa erinnya ly'ekitiibwa. Tubisabye nga tutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekitundu tulyoke tugende mu maaso. Abooluganda, Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nze omubuulizi Harriet Nakanjakko okuva mu St. Africa ebulala Kansanga. Ekitundu kyaffe kiri mu Lubereberye essuula eyokusatu olunyiriri tugenda kutandika n'olw'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi. Katusome. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga baali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti n'ebikoola eby'okwambala. Olw'omunaana, ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera ky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Olw'omwenda, Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, oli luuyi wa? Olw'ekkumi, n'ayogera nti, mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe Yesu. Abooluganda, katusabe. Tukwebaza Ayi Katonda kubanga otukkiriza n'otuwa ekisa n'otukuuma n'otuwambaatira. Mukama tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu kubanga si ffe abatuukiridde ennyo mu maaso go. Mukama naye n'otuwa ekisa, Mukama n'otugabirira. Kyetuva tukwebaza tugamba nti weebale kubanga oli Katonda Mukama atuyinzisa era oli Katonda Mukama tukola obulungi. Mu kiseera kino Stephen nga ngenda Mukama okutuusa ekigambo ky'Omukama eri abantu bo. Kkiriza okunkozesa ng'omuzindaalo mu byonna Yesu Omunnazaaleesi gw'oyogere Mukama eri abantu bonna Mukama bawuliriza na mirembe famma. Mukama ebigambo bye ngenda okubatuusaako Mukama bibeere Mukama nga bikyusa obulamu bwabwe. Mukama oyogere gye tuli ogulumizibwe otenderezebwe mu Kristo Yesu Mukama waffe mwensabidde. Amiina. Abooluganda, twongera okubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nange ne neebaza Katonda ansobozesezza mpadde ekisa okubeera nga mbatuusaako ekyemisana eky'olunaku olwaleero. Erinnya nze Stephen Nsereko, omubuulizi mu kkanisa ya Ebenezer Church of Uganda Nabutiiti mu busumba obwo obw'e Kansanga. Byonna twongera okubeebaza abawuliriza Abanamirembe Famma okwekuumiranga ku mukutu guno obutakoowa. Mukama yeebazibwe. Omulamwa gwe tugenda okutambulira olunaku luno olwaleero, omulamwa gugamba nti oli luuyi wa? Omulamwa gugamba nti oli luuyi wa? Mu kitabo kino mu kitundu ekyo ekitusomeddwa eky'olubereberye tutunuulira Katonda oluvannyuma lw'okutonda omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni. Yali alina by'amusuubira okubeera ng'akola era n'amukwasa obuyinza bwonna. Naye oluvannyuma lw'okutambula ng'abaana b'abantu wakati mu kusoomoozebwa, omuntu yamala n'ava mu kwagala kwa Katonda. So mu kuva mu kwagala kwa Katonda tutunuulira nga Katonda bwe yatutonda n'atuteeka mu nsi, buli omu yamutonda ng'alina omulimu ogw'enjawulo era alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bw'ateekeddwa okutuusa mu bwakabaka bwe. Tuli mu biro bino mu ssabbiiti eno eddirira okwolesebwa, wakati nga tutunuulira ebiro Yesu Kristo bwe yalabikira abantu ab'enjawulo ng'abuulira enjiri mu bantu ab'enjawulo, mu byonna nga Katonda amukozesa okubeera ng'akyusa omwana w'omuntu okulaba nga tazikirira wabula byonna okulaba nga asikira obulamu obutaggwaawo. So oluvannyuma lwa Katonda okutonda omuntu n'amuteekawo ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. So omuntu oluvannyuma Bayibuli etulaze mu nnyiriri ezo ezisomeddwa olunaku luno olwaleero nti Katonda bwe
bwe yamala okumuteekawo yafunanga obudde n'ajja n'amulambula. Nga bwe tulabye mu lunyiriri luno olw'omunaana luga nti ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda. Tulaba nga Katonda oluvannyuma lw'okutonda omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni teyamulekerera, wabula bwe yatambulatambulanga yafunanga akadde n'ajja n'amulambula. Naye olunaku lumu nga bwe tulabye mu lunyiriri olwo olw'omunaana yagezaako okukolera ng'enkola ye bwe yali ey'okujja okulambula abantu bano bwe yateranga bwe yabasuubiranga okubasisinkana. Naye olunaku olwo lwe yajja, Bayibuli etulaze nti abantu bano baawulira eddoboozi lya Mukama ng'atambula, naye oluvannyuma lw'okumuwulira ne bamwekweka kubanga baali bakoze ebitasaana mu maaso ge. Kale nno ng'abaana b'abantu awo we najje omulamwa mu ssuula eyo mu lunyiriri olwo olw'omwenda nga Katonda oluvannyuma lw'okujja n'abanoonya nga bamwekwese, tulaba ng'atandika okubakoowoola ng'abagamba nti muli wa gye mwekwese. Mu kiseera kino nga tuli mu biseera bino eby'okwolesebwa, ebimu ku byaleeta omwana w'omuntu, Yesu yajja okununula abo abaava mu kukkiriza. Yajja okununula abo abaana ba Isirayiri abaali baava maaso ga Mukama Katonda. Naffe ng'abaana b'abantu ekyamazima twesanze ng'abantu bangi abavudde mu maaso ga Mukama Katonda, ate abamu nga twekwasa ebintu eby'enjawulo. Oli n'akugamba nti owange nze mu kkanisa navaamu olw'ensonga omukubiriza, ate kino na kino na kino, oli nga awa ensonga ezitakola makulu. Naye mu byonna Katonda kiki kyatunuulira? Kubanga ng'omwana w'omuntu bw'obanga osobola okuva mu maaso ga Mukama Katonda nti olw'okubanga gundi omwana w'omuntu n'akujja mu maaso ga Katonda, ekyo kiraga nti nga omwana w'omuntu okyalina kinene nnyo, oba kiraga nti okukkiriza kwo mu Kristo kukyali wansi nnyo okulaba nga Katonda agezaako okukola omulimu mu bulamu bwo. So mu byonna tugezaako okulaba mu lunyiriri olw'omunaana Katonda ng'agezaako okutunoonya. Owooluganda wa gye weekwese, biki ebikujje mu maaso ga Mukama Katonda, ebyo ebikumazizza ebbanga ng'ekyamazima ne mu yeekaalu nga tokyalinnyayo, ng'omaze ebbanga tomanyi bifa maaso ga Mukama Katonda. Bayibuli etulaga bulungi bwe nalabye ennyiriri ezo nga tulaba nti Katonda bw'abanga yafunanga obudde n'ajja n'alambula omuntu, n'ajja n'amusisinkana, ekyamazima buli wamusisinkana, bwe tusisinkana Katonda tetusigala kye kimu. Era mu byonna naawe ng'omwana w'omuntu, Katonda alina ekifo mwakusuubira okubeera, era mulimu ebiro ajja n'akunoonya, n'ajja n'akukeberako, ekyamazima agenda okutuuka mu kkanisa mwakusuubira okusabira ng'ekifo kikalu. Yeebuuza wa gy'obulidde. Mukama yeebazibwe. So n'olw'ensonga eyo nga tufumiitiriza ku bigambo ebyo, bw'awuliriza Namirembe Famma nga weekubamu akafaananyi olabe biki Katonda byakubanja, biki ebikujja mu maaso ga Katonda. Kubanga twesanze nti nga abakkiriza twesanze nga tulina okwemulugunya mu ngeri ey'enjawulo. Abamu nga bagamba nti Mukama tankoledde kino, naye ng'ekyamazima agamba Mukama tankoledde, ebbanga alimala, omwezi ne guggwako, n'akwata n'ogwokubiri nga talinnyako mu maaso ga Mukama Katonda. Katonda buli lwajja ng'alina byakuleetedde, alina byalese mu bulamu bwo okubeera nga akola, buli lwajja takusanga. So n'olwekyo kyekiseera kino nga tuli mu biro bino eby'okwolesebwa, Katonda ng'agezaako okutunoonya okuva mu bifo eby'enjawulo yonna gye twekwese. Katonda agezaako okulaba nga atukomyawo, yeebuuza nti wa gye tubulidde. So mu lunyiriri olwo lw'omwenda lugamba nti Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyi wa? Bayibuli etulaze nti mu biro ebyo mwe yajjira
n'empewo yali nnyingi naye n'agamba nina okugenda okusisinkana omuntu gwe natonda, nina okugenda ndabe mbeera ki zaayitamu, nina okugenda ndabe biki olwaleero bwe lutambudde. Kale no Katonda olunaku olwaleero atuwa ekisa nga twekuba mu mutima kubanga yeebuuza nti biki ebitujje mu maaso ge wajja obulidde. So Katonda agezaako okulaba ng'akola omuwendo era ng'awaayo omuwendo okulaba nga tudda gy'ali. Mu lunyiriri olwo olw'ekkumi n'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere. So abantu bano oluvannyuma olw'okulaba Katonda ng'abanoonyeza mu buli ngeri baatandika okwewolereza. Naffe tulina bwe twewolereza naye ng'ekyamazima okwewolereza tekuyina gye kugenda kutwongera. Katonda ayogera ebigambo ebyo mu kitabo ekyo ekya Yeremiya essuula eya 23 olunyiriri olwo olwa 23 n'agamba nti nze ndi Katonda ali okumpi so siri Katonda ali ewala. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba. Mukama yeebazibwe. So mu kiseera kino atugambye nti waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba kubanga ensi yonna ye yagitonda. Saabooluganda ne bwe tunaakola tutya ne bwe tunaatambula ne tunaalagawa Katonda atwetaaga okubeera nga tudda mu maaso ge. Mu byonna Katonda atwetaaga kubanga twadde tutunuulira okuzaalibwa kwa Yesu Kristo bwe yali azaalibwa era Bayibuli etulaga bulungi nti ye okujja kwe teyajjirira batuukirivu wabula yajjirira abo abalina ebibi okubeera nga bakyusibwa. So abantu bano bwe bamanya nti olwedde waliwo bye bakoze ebitali bya butuukirivu bo baasalawo kwekweka bwekwese eyo gye balaba nga solution. Naye Katonda atugamba ebigambo ebyo nti abalina ebibi ate ye be yeetaaga okulaba nga badda gy'ali, okulaba nga beenenya kubanga ye abeera mu nnaku y'amaanyi okulaba ng'omuntu agenda kuzikirira. So bwe tudda maaso ge ne twenenya atuwambaatira n'atuwa ekisa okubeera nga tutambula mu ngeri ey'enjawulo. Genda kusaba mubuulizi agenda kutusomera ku Yeremiya essuula ey'okubiri olunyiriri olwo olw'13. Mu byonna nga tulaba Katonda ng'atukubiriza mu ngeri ey'enjawulo ng'atunoonya owooluganda. Ekisa kya Katonda kikunoonya naye wa abantu bangi abavudde maaso ga Katonda naye nga mu byonna twesanze ng'oli akugamba nze bannange omulimu gunfuga naye nga olina olunaku lwe wafuka noga nti Mukama neetaaga omulimu. Katonda omulimu n'agukuwa. Omulimu lwe yagukuwa omulimu ne gukusingira Katonda era ng'okola okuva Monday paka Sunday toyina lunaku lw'ofunawo lw'ofissaawo kulaba ng'oyogera ne Mukama Katonda wo. Toyina lunaku lw'ofunawo kubeera ng'omwebaza. So n'olukiseera kino tulaba Katonda ng'atuwa ekisa kubanga atugamba ebigambo ebyo nti ensi yonna yiye, byonna ye yabitonda. Oyo Katonda yatuwa omukisa n'akuwa amaanyi n'okeera n'ogenda n'okola ku mulimu ogwo ogukusibye okubeera ng'ekyamazima tofuna yo budde bujja kumusinza na kumutendereza. Yeremiya essuula eyo ey'okubiri olunyiriri olw'13. Yeremiya essuula eyo ey'okubiri olunyiriri olwo olw'13. Mu byonna nga tutunuulira Yeremiya essuula 2 olunyiriri olw'13 lugamba nti kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba ttanka z'omu ttaka ebitayinza kubaamu mazzi. Mukama yeebazibwe nti kubanga abantu bakoze ebibi bibiri bandesenze ne beesimira ebidiba balese amazzi
amazzi amalamu ne beesimira ebidiba. Mukama yeebazibwe. Katonda ng'atuwa ekisa abooluganda, nga tufumiitiriza ku bigambo ebyo. Katonda nga wamuteeka ebbali, ng'ekyamazima tokyamuwa budde, ng'omaze ebbanga nga mu yeekaalu nga tolinnyayo. Bayibuli etugambye nti tukoze ebibi bibiri, n'oleka ekyokumuleka, ate mu byonna n'obaako n'ebibyo by'ogunjaawo, ng'ekyamazima ggwe ebikolwa byo nga tebituukiridde. Ate n'abamu agamba n'okugamba nti nze ndi mukkiriza, naye ng'ekyamazima ebikolwa bye nga tebiraga bya muntu mukkiriza. Agamba nti mukkiriza, ng'ekyamazima ne mu kkanisa ng'amala ebbanga nga talinnyeeyo. Agambye tukoze ebibi bibiri, naye mu byonna waliwo olw'oluzzi olw'amazzi amalamu. Mu kiseera kino nga Katonda atunoonya, mu mwaka guno ogwa 2025, Katonda alina byakwagaza, ayagala okyuke, omuwe obulamu bwo, asooke afuge, osobole okulaba ekisa kye mu maaso ge. Mu byonna buli we tweyabiza Katonda ne tujja gy'ali, ne tujja ku luzzi olwo olw'amazzi amalamu, Katonda atubeera. Katonda n'atuwa ekisa, Katonda n'atusembeza, n'atuwambaatira, kubanga ye Katonda ayinza byonna. Naye abooluganda atugambye nti twesimidde ebidiba. N'atugamba nti ebidiba tanka za mu ttaka. Nabadde ntunuulira ekigambo ekyo nti twesimidde ebidiba. Naye mu byonna nga gwe amazzi g'onywa mulimu abantu abamu. Ne tulina abantu abamu be tulabyeko nga alina ebiro bwe yabeerera amaaso ga Katonda, Katonda nga mukola bulungi. Naye ng'okuva lwe yava amaaso ga Katonda n'aseeseetuka, mu byonna ng'obulamu bwatandika okukyuka, ng'omuntu eyali ategeerekeka kati ng'embeera yagenda ekyukira ddala. Era mwana wattu kati nga beewuunya ne bagamba ddala ono ye yali gundi, kubanga wava mu kwagala kuli okwasooka, wava mu kifaananyi kye. Ne twesimira ebidiba. Nabadde ntunuulira amazzi gano ag'ebidiba ng'ekyamazima ne w'obeera oganywedde, ekyamazima tewaba bulamu, wabula bulwadde bwereere, kuzikirira kwereere. Saabooluganda nga twetunuulira munda muffe, kubo ki gye tukutte nga abaana b'abantu? Kubo ki ly'okutte? Mazzi ki g'oyimiriddeko? Mazzi ki g'osena? Kubanga oyinza okuba nga gw'omu ali ku kidiba, naye ate ng'oyagala okulaba ekisa kya Katonda. Kale no kyekiseera okulaba nga tutegeera Katonda oyo yatutonda. Mu kiseera kino nga atubuuza nti tuli luuyi wa? Weesanga omukulisitaayo nga gwakedde n'okulemberamu abaana baga bannaye leero lwa Sande tugenda kukola bijanjaalo, n'okulemberamu abaana olunaku olw'Essande omukulisitaayo lwajjayo engoye okubeera ng'ayoza. Olunaku olw'Essande gwe nga kwofunira puroguramu ez'enjawulo. Katonda tetumuwadde budde. Naye abooluganda mu buli ngeri Katonda atukubiriza era ng'atukoowoola okubeera nga tweyongera okunywerera mu maaso ge, kubanga ye Katonda ayinza byonna. So buli we tudda gy'ali ekyamazima tulaba ekisa mu maaso ge. Yeremiya essuula eyo ey'e18 olunyiriri olw'11 paka ku lw'12. 18, 11 paka ku lw'12. Kale nno gamba abasajja ba Yuda n'abali mu Yerusaalemi nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti laba mbateesezzaako obubi era mbasalira amagezi. Mukomeewo nno buli muntu ng'ava mu kkubo ly'ebbi, mulongoose amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe. Naye ne boogera nti tewali ssuubi, kubanga tunaatambulanga okugoberera ebyo bye twagunja ffe, era tunaakolanga buli muntu ng'obukakanyavu bw'omutima gwe omubi bwe buli. Mukama yeebazibwe. Tulaba abantu bano Katonda ng'agezaako kubalaga ekituufu, era mu byonna ng'enjiri ebuuliddwa agezaako kubalaga nti bannange muteekeddwa kutambula bwe muti, kino kye tuteekeddwa okukola. Naye abantu bano batulaga bo nga bagamba nti ekyamazima mu lunyiriri olw'12 ti naye bo ne boogera nti tewali ssuubi, kubanga ffe tunaatambulanga okugoberera ebyo
bye twagunja ffe era tunaakolanga buli muntu ng'obukakanyavu bw'omutima gwe bwe buli. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo Katonda atuwa ekisa kubanga ayagala era afuba nnyo okulaba nga tukyuka. Era abooluganda mbategeeza ebigambo bino nti enjiri ebuulirwa mu bifo eby'enjawulo okulaba nga Katonda afubye okulaba mu buli ngeri ng'asitula abaweereza okubeera nga gwe okyusibwa. Naye abooluganda abantu bano aba Isirayiri baagera ebigambo ebyo nti kubanga ffe tetulina ssuubi lya kukyuka, ffe tunaatambula ng'ebikolwa byaffe ebibi we biri. Katonda ng'ayagala tukyusibwe, Katonda ng'ayagala tubeeko bye tukola. Abooluganda oyimiridde otya mu kiseera kino nga weekebera munda mu ggwe? Oli luuyi wa? Mutala ki kw'oyimiridde? Kubanga Katonda atwagala tubeere nga tubeera ekyokulabirako eri abalala. So n'olwekyo ng'abakkiriza Katonda atuwa ekisa nga tutambula. Katonda akuwa ekisa ng'omukulisitaayo nga tutambula kubanga mu buli ngeri afubye okulaba ng'atunoonya, afubye okulaba ng'atukomyawo mu maaso ge, afubye okulaba akoze buli kisoboka okubeera nga tuwona era nga tuva mu kuzikirizibwa. Mulimu abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Naye ng'okusoomoozebwa okwo kw'oyitamu mu bulamu bwo Katonda ayagala okyuke. Mulimu embeera ezimu ezizze nga Katonda anonyaga naye omuntu ono kino bwe kinaabeerawo, kino bwe kijja asobola okutegeera amazima n'amanya nti nze Katonda ayinza byonna. So mu byonna ng'okusoomooza bwe kuzze mu bulamu bwo gwe ng'olina kkubo ddala lye wakwata nga ne Katonda tewamujjukira. So mu kiseera kino kye kiseera mwe tulina okujjukirira Katonda. Omwaka guno 2025 Katonda atubuuza nti tuli luuyi wa? Omukulisitaayo gwampuliriza oli luuyi wa? Kubanga Katonda akwetaaga. Mukama yeebazibwe. Bwe tusoma mu kitabo ekyo ekya Yeremiya essuula ey'okusatu olunyiriri olw'22. Yeremiya 3:22. Mukomeewo abaana abaaseeseetuka, n'awonya okuseeseetuka kwammwe. Laba tuzze gy'oli kubanga gwe Mukama Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. Nti mukomeewo mmwe mwenna abaana abaaseeseetuka, nange naawonya okuseeseetuka kwammwe. Nga wali mukkiriza naye ne wabeerawo ebyajja mu bulamu bwo, ne wabeerawo okusoomoozebwa okwaliwo, okusoomooza okwo ne kukujja mu kukkiriza, nga n'okulokoka wali walokoka naye nga ebikolwa byo mu kiseera kino nga tebiraga bya muntu mulokole. So tulaba Katonda agezaako atuyita, agezaako okulaba nga atuzza, atugamba nti mukomeewo mmwe mwenna abaana abaseeseetuse, nange naawonya okuseeseetuka kwammwe. So mu kiseera kino owooluganda ng'oyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo era mu byonna ng'oli yonna yonna gy'oli ng'ekyamazima Katonda wali mu maaso ge naye nga mu kiseera kino wadde emabega era nga omalako ebbanga ng'ekyamazima mu maaso ge nga tolabise yadde, nga twekwasa abantu bannaffe nti baatujja mu maaso ga Mukama Katonda. Katonda agezaako okulaba nga atuyita. Katonda agezaako okulaba nga tulongoosa ebyo ebyasoba. Abooluganda kye kiseera kubanga tugambye nti mukomeewo. Tafuddeeyo oba ofaanana otya. Bali batulaze nti bo bwe baamala okulaba ng'ekyamazima tebasaanidde, bamaze okulaba nga bakoze ebitatuukidde maaso ga Katonda ne basalawo kumwekweka. Naye mu byonna bw'omwekweka nabadde ntunuulira. Nina omuntu omu gwe nasisinkana nga embeera yamuyinga. N'abeera nga agenda okukola naye nga ssente tazifuna. Agenda okudda ewaka ng'alaba abaana bonna bamutunuulira nga n'ab'ewaka tayina kyakubaliisa. Naye mu byonna omuntu oli solution gye yalaba gy'alina okukola mu bulamu bwe yali yakwejjawo. Yali yakwetuga. Era kye yakola yasiba muguwa waggulu gwalina muti gwa ffene ne yejja mu bulamu. Naye mu byonna nga nali ntunuulira incidence eyo eyaliwo
nti ng'omukkiriza bw'obeera ng'oli mu maaso ga Katonda ne woofuna kusoomoozebwa kutya, Katonda akuwa ekisa. Katonda n'akuluŋŋamya n'akugamba nti yadde waliwo Katonda oyo aleeta essuubi awatali ssuubi, era buli lw'omusemberera n'omuleeta ensonga yo ekyamazima afuba okulaba ng'azza emmeeme eyo. Naye buli lw'ogezaako okwekweka mu maaso ga Katonda, buli lw'ogezaako okumubeera ewala, ekyamazima bw'ofuna okusoomoozebwa, omulaba akulagira ddala nti toyina kyakuzzaako, era n'olaba nga eky'enkomerero ky'olina okukola kiri kimu, kyakulaba nga wejja mu bulamu bwansi. Naye omuntu alina Kristo, Katonda akuluŋŋamya, tayinza kufuna kirowoozo kyefaanaanirizaako bwe kityo, kubanga waliwo Katonda oyo omuluŋŋamya, oyo atutambuza. Mukama yeebazibwe. Mu byonna Katonda ng'atubeera, Katonda ng'atubeera nga tutambula. Abooluganda tutambule nga tusaanidde. Mu byonna nga twetunuulira. Atugambye mukomeewo mu abaana abaseeseetuse. Nange naawonya okuseeseetuka kwammwe. Ddaba tuzze gy'oli kubanga ggwe Mukama Katonda waffe. Katonda atuwa ekisa nga tutambula nga abakkiriza, nga tutambula ng'abakkiriza. Omulaba aleme kuleeta bigambo byanjawulo masekati gaffe, kubanga abooluganda omulabe Bayibuli etugamba nti yajja okutta, okubba n'okuzikiriza. So buli bwe woova mu maaso ga Katonda, omulabe ono oba omuwadde ebbanga, omulabe oba omuweeredde ddala ebbanga okulaba ng'ekyamazima ayongera okukujjira ddala mu maaso ga Mukama Katonda. Abeefeso essuula ey'okusatu olunyiriri olwo olw'27. Beefeso essuula eyo ey'okusatu olunyiriri olwo olw'27. Essuula ey'okusatu olunyiriri olw'27. Olwokuna. Yes. Essuula yakuna olunyiriri 27. Sura ya 27. Yes. So temuwanga bbanga Setaani. Mukama yeebazibwe. Temuwanga bbanga Setaani. Abooluganda mulimu abawadde Setaani ebbanga okufuga mu bulamu bwammwe. Mulimu abawadde ebbanga Setaani okufuga mu bulamu bwammwe. Nga bwe twagenda buli w'ova mu maaso ga Katonda omanye ensi ekuleetera ebintu eby'enjawulo. Ensi ekuleetera ebintu eby'enjawulo. Kaakati n'otandika okuwambibwa ne balaba omuntu eyali akola ebintu ebitegeerekeka ng'ekyamazima kati ng'embeera yakyukira ddala, nga n'entambula yo yakyuka, nga luli wayina emikwano egyali gikuzimba egikugattako, naye mu kiseera kino ng'abantu b'otambula nabo ekyamazima nga tewali kye bayinza kukwongerako. Bayibuli etugambye nti temuwanga bbanga Setaani. Mu byonna nga twetunuulira abooluganda, tutambudde tutya mu bulamu buno? Bayibuli etugambye nti oli luuyiwa. Mutala ki ggwe oyimiridde? Abooluganda wa gy'oli? Ensi wa gy'ekucunyiza? Kubanga buli we tusemberera oluzzi olwo olw'amazzi amalamu, ekyamazima wabeerawo enjawulo mu masekati gaffe. So Katonda atuwa ekisa. Bwe tweyongerayo ku 28 ayogedde ebigambo ebyo n'agamba nti eyabbanga alemenga okubba nate, era waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyoke n'abeerenga n'ekyokumuwa eyeetaaga. So buli omulabe bwe tutamuwa bbanga, Katonda atuwa ekisa mu bye tukola. Ekyamazima n'okola emirimu ng'ekyamazima girimu omukisa. Omuntu alina Katonda buli w'otambula kubanga ali mu masekati go, ekyamazima buli kimu kikwanguyira. Buli gy'olaga olabirayo ekisa kye, kubanga waliwo ekisa ekyo ekikutambulirako. Kale n'abooluganda, Katonda atuwa ekisa. Buli omu nga weetunuulira, buli omu nga weetegereza entambula gy'otambuddemu, nga tufumiintiriza ku kutambula kwaffe. Mukama atuwa ekisa. Olunyiriri olw'3 lutugamba ebigambo ebyo mu Beefeso 4 olunyiriri olwo olw'3. So temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda eyabateesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Mukama yeebazibwe. Atugambye nti so temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu.
ekyamazima ng'ebikolwa byaffe bye tukola mu maaso ga Katonda, Katonda takkiriziganya nabyo. Naye atugambye nti waliwo ebiseera bye yateekateeka mu maaso go nga mwe muli okununulibwako. Ebiseera ebyo bye yateekateeka nga mwage embeera gy'oyitamu eyenyigiriza obulamu bwo nga mwogenda okugisomokera. Naye ate nga mu kiseera kino mulimu abantu nga Katonda buli lwagezaako okwagala okukyusa obulamu bwo mu byonna atunuulira munda mu ggwe ng'alaba ekifaananyi ekitali kya butuukirivu. Mu byonna bw'atunuula mu ggwe alina ekizikiza ky'alaba. So nga kye yeetaaga ayagala osooke olongoose. Bw'omala okulongoosa osooka olaba ekisa kyo, osooka onunulibwe mu byonna nga twenenya bwe tutambudde mu bulamu bwaffe. Katonda atuwa ekisa. Atugambye nti tetunakuwaza Mwoyo Mutukuvu eyatuteesako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa kwaffe. Katonda atuwa ekisa mu byonna. Befeso essuula eyo ey'omukaaga okutandikira ku lunyiriri olwo olw'ekkumi. Befeso 6 okutandikira ku lunyiriri olwo olw'ekkumi. Agamba bwe buti, ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mukama yeebazibwe. Ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Abooluganda ogenda kubeera otya n'amaanyi nga wava mu maaso ga Katonda? Ogenda kubeera otya n'amaanyi nga ye gwamalako ebbanga nga mu maaso ga Katonda nga tolabise? Atugambye nti mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. So Katonda oyo ng'atuwa amaanyi okubeera nga tukola emirimu egy'enjawulo. Katonda oyo ng'atuwa amaanyi okubeera nga tununulibwa, okubeera nga tuva mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Mulimu abalowoozeza nti b'amaanyi. Mu byonna oli n'agezaako okulwana, n'alwana n'entalo ezitali zize. N'ogenda okwekanga ekyamazima gy'ogenza okulwana bakkubye n'omutwe ne bagwasa, kubanga ogenza okwerwanirira. Naye mu byonna waliwo Katonda oyo atuwa amaanyi. Bw'abeera mu masekati gaffe, ekyamazima owangula buli mbeera esoomooza obulamu bwo. Naye buli lw'omwesuula ebbanga, ekyamazima osanga okusoomoozebwa, kubanga gwe ng'omwana w'omuntu tosobola kwerwanirira n'owangula okuggyako ye ng'akuwadde ekisa. Kyava kukubiriza ng'akugamba nti oli luuyi wa, kubanga akunoonya abeere ng'akulwanirira, akunoonya abeere ng'akutuusa ku buwanguzi obw'enjawulo, olyoke obeere n'essanyu mu bulamu bwo. Mu lunyiriri tukyali mu Befeso essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'11 twogedde ebigambo ebyo nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kale no Mukama atuwa ekisa, kubanga tetusobola kwambala byakulwanyisa. Byakulwanyisa ki byatugamba okwambala? Omuntu byakulwanyisa ki by'olina okutambula nabyo okubeera ng'owangula omulabe, okubeera ng'onywerera mu maaso ga Mukama Katonda? Mu byonna bwe tusoma Befeso 10:6 okutandikira ku lunyiriri olwo olw'16 paka ku lunyiriri olwo olw'21 tulaba ebyokulwanyisa ebyo. 16 Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwe n'esseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda, nga musabanga buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu, kusaba okwo mu kunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Era nange ndyoke mpeebwe okwogeranga okwasamyanga akamwa kange, okutegeezanga n'obuvumu ekyama eky'enjiri.
gyembeerera omubaka waayo mu lujegere njogerenga n'obuvumu mu yo nga bwe kiŋŋwanira okwogeranga, naye nammwe mulyoke mutegeere ebifa gye ndi bwe biri. Tukiko owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe alibategeeza byonna. Olwabiri gwe mbatumidde olw'ensonga eno mulyoke mutegeere ebifa gye tuli era abasanyuse emitima gyammwe. Mukama yeebazibwe. Mu byonna atulaga ebyokulwanyisa bye tulina okutambula nabyo okubeera abawanguzi. Mu byonna ekyokulwanyisa ekisoose mu lunyiriri olwo lw'16 atugambye nti nga mukutte engabo ey'okukkiriza. Nga mukutte engabo ey'okukkiriza. Mu byonna omuntu yenna atakkiriza Katonda tasobola kubeera muwanguzi. Era omuntu yenna atalina kukkiriza mu mutima gwe, ne bw'oba nga otandise ekintu kyonna naye nga tolina kukkiriza nti ekintu ekyo oba bizinensi eyo gy'otandise erina weesobola okubeera ng'ekutuusa, ekyamazima weesanga nga tosobodde kuwangula, kubanga okukkiriza mu ggwe kw'olina kutini. Kale no Katonda atuwa ekisa, atugambye nti twambale ebyokulwanyisa, era ebyokulwanyisa ebyo bwe tunaabyambala abalabe banaayimirira masekati gaffe tujja kusobola okubawangula. 17 n'atugambye nti muweebwe ne seppewe y'obulokovu. Atugambye nti ekyokulwanyisa ekyokubiri mwe tusobola okuyimirira okulaba nga tuwangula embeera ezirumbagana obulamu bwaffe kwe kulokoka. Owooluganda ali eyo walokoka, kubanga ekyamazima bwe weesanga nga bwetambulira mu mbeera etali ya bulokole nga totambulira mu Kristo, ekyamazima osanga okusoomoozebwa okw'enjawulo. Omuntu eyalokoka ekyamazima n'entambula era bw'oba omusisinkanye alabika, kubanga n'ebikolwa byokka byeyogerera byokka nti omuntu ono alina Kristo. Kale nno ekyamazima bw'obeera nga walokoka era ng'otambula ng'omulokole nga wakkiriza Katonda n'omusenga, ekyamazima wabeerawo enjawulo mu bulamu. Kale n'abooluganda tugambye nti ekyokubiri kyetumwe tulina okuyimirira okubeera nga tuwangula omulabe atambulira masekati gaffe, okubeera nga tuwangula embeera ezirumbagana obulamu bwaffe, atugambye kwe kulokoka. 18 n'atugamba nti nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayirira kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu. Okusaba okwo mukunyiikirirenga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Ekyokubiri atugambye nti okusabanga buli kiseera. Twesanze ng'Abakristaayo nga oli olunaku lwa Sande lwokka lwajja okufuba lwagenda ku kanisa nga tolina omuzadde, tolina na lunaku lw'otuulako awo n'ogamba nti oba bannange baana bamujje tusabe, naye nga ate naye weetaaga abaana Katonda abawe ekisa, kubanga twesanze nga ebitambulira mu bulamu bwaffe bingi, era ne weesanga oyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo nga weebuuza lwaki embeera mu maka gaffe tekyuka. Waliwo Katonda byakwagaza, waliwo by'oteekeddwa okuyimiramu okulaba ng'owangula embeera eyo ekusoomooza oluvannyuma lw'okudda eri Katonda. Atugambye nti okusabanga. Abooluganda bwe tubeerako mu maka gaffe tufuna akadde akaako okusaba, ne tusabako ne famire zaffe, ne tusabako n'abantu baffe, ne twegayirira, kubanga ayogedde ebigambo ebyo nti okusaba n'okwegayiriranga kwonna, okwegayiriranga okw'abatukuvu. Okusaba okwo kunyiikirirenga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Kale n'okwegayirira kweko okusaba, n'osaba n'ogenda mu buziba okwegayirira Katonda. Musobola okubeeramu n'okusiiba Katonda bw'abanga akuwadde ekisa. Mu byonna atulaga nti ezo ze zimu ku ngeri ze tusobola okuyimiriramu okubeera nga tuwangula embeera ezisoomooza obulamu bwaffe. Kale n'abooluganda nga tutambula, Bayibuli twatandise omulamwa gugamba nti oli luuyiwa. Mu byonna ebyokulwanyisa ebyo Katonda byatulaze, kiriwa ky'onywezezza? Kubanga ojja kugamba nti ekyamazima Katonda abandekeredde oba Katonda embeera eri bweti, naye kiriwa ky'onywezezza?
kubanga mu byonna tulaze engeri gye tusobola okuwangulamu embeera. Buli we tuyongera okunywerera gy'ali atuwa ekisa, buli we tumusemberera, buli we tudda gy'ali alaba ekyere era n'akola ebyo ebyetaagisa mu bulamu bwaffe. Yatugambye nti mukomeewo mwe mwenna abaana abaaseseetuka, mu byonna nga weetunuulira ng'owooluganda biki ebyakujja mu maaso ga Mukama Katonda. Atugambye nti komawo kubanga ye ayinza byonna. Yatugambye mu Yeremiya 23:23 teri ayinza kwekweka n'atamulaba. Mu byonna yonna gye tutambulira Katonda yatuwa ekisa. Kale abaana ng'abooluganda nga twetunuulira tuleme okwekwasa ebintu eby'enjawulo. Mu byonna Katonda ky'ayagala ffe kukyusibwa. Mu biro bino eby'okwolesebwa tulaba Yesu Kristo ng'atambula mu bantu, ng'agezaako okubuulira abantu enjiri, ng'agezaako okuzza abantu mu bwakabaka bwa Katonda, ng'agezaako okununula abo ekyamazima abaali baabula, abaali beenyigidde mu bikolwa eby'okunyigiriza bantu bannaffe. Twesanze nga osanga omuntu omukkiriza ng'ekyamazima yeenyigidde mu bikolwa ate ebyokulaba ng'anyigiriza banne, kubanga ye ayagala okuyisaawo ky'ayagala. Naye mu byonna Katonda atuwa ekisa okubeera nga twongera okukyusibwa. Wakati mu kusoomoozebwa, bwe kuba nga kusoomoozebwa kwe kutujje mu maaso ga Katonda atugambe nti tukomeewo. Naye mu byonna atuwa n'essuubi ng'abakkiriza nga tubwomala okumukkiriza waliwo Katonda by'akola. Isaaya 43 olunyiriri olwo olusooka tugenda otandikira. Isaaya 43 olunyiriri olwo olusooka. Agamba bwe wati, naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda ggwe Yakobo era eyakubumba, ggwe Isirayiri, nti totya kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo oli wange. Mukama yeebazibwe. Ekiseera kino Isaaya engeri ebiro mwe yawandiikira ebigambo bino yabiwandiikira mu kiseera abaana ba Isirayiri mwe baali mu busibe, bali mu buwaŋŋanguse, wakati ng'abalabe baabwe bangi, kubanga ebiseera ebyo tujjukira Abasiriya baali nga bagezaako okulwanyisa eggye lya Mukama Katonda. Naye mu byonna tulaba nga Katonda agezaako okukola okusuubiza. Agambe nti kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda ye yakubumba ggwe, nti totya kubanga nze naakununula. Naye mu byonna tagenda kukununula ng'ekyamazima omuli wala, ng'ayagala Katonda okukyusa obulamu bwo, ky'ayagala okusooka okumusemberera naye asooke akole mu bulamu bwo. Era ayongerayo ebigambo ebyo n'agamba nti nakuyita linnya lyo era oli wange, kubanga ye yakutonda era akumanyi, kyava akukoowoola ng'akugamba nti komawo mu maaso gange osobole okulaba ekisa. So mu lunyiriri olwo olwokubiri ayogera ebigambo ebyo nti bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, naye mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Oluvannyuma ng'omaze okukomawo gy'ali, ng'omaze okudda mu maaso ge, agambe nti bw'onoosisinkana okusoomooza, ekyamazima ajja kubeera masekatiigo. Era bw'onooyitanga mu mazzi ng'olaba embeera ekutwala, n'omukoowoola n'osaba ne weegayirira, embeera ejja kukyuka kubanga omuli kumpi. N'atugamba wakati omuliro ng'ogwaka mu bulamu bwo, ng'embeera ekuyinze, ng'olaba ekyamazima obulamu osiriira oggwawo, atugambye nti siri kuleka. Olwaleero nga tuvudde Morning Glory, nina omukristaayo omu, Mr. Ndimulodi gwe tugenza okusisinkana, naye mu byonna abadde ku kitanda, yakomyewo olunaku lwabadde lwajjo. Naye abadde atunyumiza embeera gye yayitamu, yafuna accident. Naye oluvannyuma lw'okufuna accident yayita mu mbeera etaali nnyangu. Era tugambe ye yali tasuubira nti aliddamu n'alaba ku nsi. Yalowooza nti obulamu bukoze eki? Buweddewo. Naye mu byonna ndabye nga atendereza Katonda
kubanga ate Katonda alina byakoze eki byamuyisizaamu alaba nga Katonda kuba tugambye kaakati bwe mundabira wano nze ndi mulamu naye ng'otunuulira agamba nti mulamu ekyamazima naawe ng'okola ki naye ng'ekyamazima alaba Katonda akoze ebyekisa ate nga byo abimukoledde waliwo embeera Katonda gy'akuyisaamu ng'ekyamazima obadde tosuubira so bwe tutyo bwe tubeera abakkiriza wakati ng'oyita mu kusoomoozebwa Katonda akukomyawo Katonda n'akununula bw'amala okununula ayina gy'akujja ekyamazima ng'oyimirira n'owa obujulizi nti nayita mu mbeera bweti ne bweti ebimu bitubeerako tusobole okubeera abajulirwa eri abalala so n'olwekyo abooluganda nga tutambula tuleme okwesuula Katonda wabula mu byonna atuyita okujja gy'ali nga yeebuuza tuli luuyiwa wa gy'obulidde Katonda ng'akunoonya okubeera ng'odda mu maaso ge so n'olwekyo Katonda atuwa ekisa nga tufumiitiriza ku bigambo bino eby'olunaku olwaleero nga tufumiitiriza ku bigambo ebyo eby'olunaku olwaleero mu byonna alina ekigambo kye yanyweza ennyo mu Isaya 43 tukiraba mu ssuula esooka mu lunyiriri olusooka n'olunyiriri olwokutaano olusooka tukirabirawa nti naye kaakano bw'ayogera Mukama eyakutonda ggwe Yakobo era eyakubumba ggwe Isirayiri nti totya kubanga naakununula nti totya kubanga naakununula waleme okubeerawo ebikanga obulamu bwo ng'abakkiriza bw'omanya nti Katonda ali masekkati go tewali kiyinza obulwadde buyinza okujja naye tebulina gye busobola kutwala kubanga waliwo Katonda oyo ali mu ggwe oyo akulwanirira masekkati okusoomoozebwa kwonna kusobola okujja era n'abakwogera ne bakwogerera abakumalamu amaanyi basobola okumalamu amaanyi naye atugambye nti totya mu lunyiriri olwokutaano n'agamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe era ndireeta ezzadde lyo okulijja ebuvanjuba n'enkuŋŋaanya okuva ebugwanjuba totya kubanga nze ndi naawe abalindirira Mukama balinga olusozi Sayuuni abalindirira Mukama abatambula ne Kristo ekyamazima bawangula balaba enkyukakyuka mu bulamu bwabwe so embeera yonna mwatutambula mwaka guno 2025 kye kiseera eky'okudda eri Katonda Katonda ng'atunoonya Katonda ng'agezezzaako okulaba nga tudda mu maaso ge kye kiseera eky'okwetunuulira ng'abaana b'abantu otunuulire bw'otatambudde bulungi otunuulire bwe wava mu maaso ga Mukama Katonda Katonda agezeeko okukola ebyekisa agezeeko okukola ebyenjawulo era agezeeko okulaba ng'akyusa obulamu bwo so n'olw'ensonga eyo Mukama abanjagalire nga tufumiitiriza ku bigambo ebyo eby'olunaku luno olwaleero mu byonna oluyimba olwo olw'255 mu nsi y'abagenyi gye wagenda gwe.